بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بكون جفي أبلونجي أبتولي كبار كاسوكينو بلا مساني كرامسو مغاندا نجابا كلين بزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mwebale kubanga muwuliriza par tusaba Allah subhanahu wa ta'ala batusasulira obulungi ate era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okumanya atuwa okutegeera ate atuwe n'okusama nkola ebyo abatuyigiriza Allah subhanahu wa ta'ala nga tugenda mu maaso n'enzikiriza ey'omusiraamu entuufu gyateekeddwa okukkiririzaamu nga tuzze tutunulira omulamu ogukwata ku hubbu nabi sallallahu alaihi wasallam okwagala nabi sallallahu alaihi wasallam wamu n'obubonero obutulaga ngeri ki gye twagalamu nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tutunulira ebintu ebitukakatako nga ffe abantu abayitibwa abasiraamu byetuteekeddwa okutuukiriza eri nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mu byetuteekeddwa okutuukiriza mwe muli ekigambo ekyo kye twayogera nti okubanga tumwagala. Ensonga y'okwagala nabbi sallallahu alaihi wasallam tugisomedde akabanga tuzze twogera ebigambo bingi nga tuwa ebyokulabirako ku basahaba be engeri gye baamwagalamu n'engeri gye baawaayo buli kyonna ekyetaagisa okulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala ataasa nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam okulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala nabo abasiima nga nabbi bwe yabasiima Allah subhanahu wa ta'ala yasiima nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwamala okusiima nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'asiima ne basahaba nenge kyasiimya basahaba bo si kirala kwe kubanga baayagala nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam mu kumwagala kwe baamwagalamu ne babanga bassa mu nkola ebyo bye yajjanga abasomesa alaihi salatu wassalam. N'olw'ensonga eyo muganda ngo mulungi ampuliriza bw'obanga ddala wasalawo okubanga ekkubo ly'obusiraamu lyokutte kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo okulaba nga otambulira ku mbeera ey'okubanga oli muwulize eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okubanga oli mweteefuteefu okugumira byonna ebizibu ebisangibwa mu ddiini eno ey'obusiraamu kubanga wasiima era wasalawo nti ye nabbi gw'olina okugoberera era ye nabbi gw'olina okuba nti otunuulira mu bulamu bwo mu mbeera zo zonna era omuntu yenna aba ayagadde nabbi sallallahu alaihi wasallam nga kiviira ddala ku ntobo y'omutima gwe nga ddala kyayogera kikakasa nkakasa bulungi nti ateeka okuba nga muwulize eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bw'olaba omusajja omu bwe yatugamba nti ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu hadha la'amri fil qiyas badi'u yagamba nti ojjano jemera Allah subhanahu wa ta'ala naye ngeno kungula oyolesa nti omwagala n'agamba nti ekyo mu butuufu bye bimu ku bintu ebitasoboka mu magezi gaffe aga bulijjo tekisoboka gamba nti oyagala naye ng'ate gw'oyagala oli mujeemu gyali. N'agamba nti lawkaana hubbuka sadiqa singa ddala okwagala kukwali kw'amazima era nga bwe ngamba mikwano gyaffe abalungi abatuuliza tibwobanga ddala okwagala kw'amazima eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ata'tahu wandibadde muwulize eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwaki nti innal muhibba liman yuhibbu muti'a mazima omuntu ono ayagala eri oyo gw'ayagala abamuwulize. N'olw'ensonga eyo okuba nti oyagala nabbi sallallahu alaihi wasallam obubonero obukulaga nti ddala omwagala bwolekera fi al-iqtida'u bihi okubanga omugoberera otambulira gwofuula ekyokulabirako kyo gwoteekeddwa okubanga otunuulira mu mbeera ze zonna n'okubanga oli mujjumbize mu kugoberera sunna ze. Kakasa bulungi nti gwe muganda ngo mulungi ampuliriza sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teziri wala nnyo naawe okubanga ozimanyi bingi by'omanyi bye yakola ng'ebintu ebyo yabikola mu kubanga ayongera okubanga atuukiriza obusiraamu oba okubanga ayongera okulaba nti omuntu ono oba ye kennyini sallallahu alaihi wasallam ayongera ku mpeera zaafuna ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga naawe yabikusomesa osobola okubanga oyongera okuba nti ofuna ebirungi ewa Allah subhanahu wa ta'ala.
n'olwensonga etugamba nti kumu kubonera obulaga nti ddala oyagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kubanga ogoberera enkola ye. Okuwa ekyokulabirako, omusiraamu omulungi wandibadde oliisa omukono ogwa ddyo. Lwaki? Kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yakugamba nti liisa omukono ogwa ddyo. Bwandibadde onywa amazzi ganywe nga nabbi bwe yaganywa. Bwandibadde otambula tambula nga nabbi bwe yatambula. Fuluma mu makaago nga nabbi bwe yagafulumanga. Tunuulya obulamu bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanat hayatuhu kulluha du'aiya. Obulamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwonna obwo bwetegereza bwonna bukulaga nti yatambuliranga mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Wetegereze bulungi muganda nga mpuliriza. Tunuulira bwe yabanga ava waka duwa ki gye yasoma. Bwe yabanga ayingira waka duwa ki gye yasoma sallallahu alaihi wasallam. Bwe yabanga alya emmere yasomanga biki. Bwe yabanga amaliriza okulya emmere yasomanga biki. Bwe yabanga agenda okwebaka yasomanga biki. Bwe yabanga az'okuse yasomanga biki. Bwe yabanga ayingira mu muzikiti, bwe yabanga agufuluma, buli kyonna kyolaba mu bulamu bwo kyokola kiriko nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensomesa gye yakisomesaamu. N'olwensonga eyo bw'oba nti ddala oli mwaba abamwagala sallallahu alaihi wasallam, tukugamba nti weetegereze embeera y'obulamu bwe, okoppe era osse mu nkola ebyo ebyoba osobodde mu sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye nga ekikoze emirimu egyo lwakulaga kwagala kw'omwagalamu. Oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala mu kwagala okwo kw'omwagala naabanga ajja kukusembeza okumpi ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukyo netugamba nti bamujjumbiza nnyo ku sunna za nabbi Muhammad, otunuulire ebiragiro bye, otunuulire ebintu bye yatuziiza, bingi bye yatugaana. Era nkakasa bulungi nti gwatuddawo mpuliriza bingi byomanyi nti kino nabbi yakigaana, na kino nabbi yakigaana, na kino nabbi yakigaana. Banga ebintu ebyo bye yakugaana sallallahu alaihi wasallam, kubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasobola kwagaliza kintu kibi, ate tasobola kugaana kintu nga kirimu akalungi. Buli kyonna kye yakugaana kirimu obuzibu amaanyi nnyo. Ogenda kukosebwa mu bulamu bwo, ogenda kukosebwa ku nkomerero yo olw'okubanga oganya okuwuliriza nabbi Muhammad byaba akutegeezezza, n'okubanga tweyisa wata'addubu bi adabi, n'okubanga tutambulira era nga tweyisa n'empisa ze yali yeeyisaamu. Tunuulya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam enneeyisa gye yeeyisangamu n'emikwano gye, enneeyisa gye yeeyisangamu hatta n'abatali basiraamu omulaba nga yali wanjawulo nnyo, empisa ze zaali za waggulu nnyo. Kyolaba nga ngezaako okunnyonnyola mikwano gyange abalungi nti omuntu ayitibwa omusiraamu ni bw'oba osaala, ni bw'oba osiiba, ni bw'oba owa zaka, naye ng'enneeyisaayo si nnungi, empisa zo si nnungi, oba oyawukanye ku njigiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga eddiini n'empisa kyandibadde kya buvunaanyizibwa ebintu ebyo kubanga bitambula byombi. Naam, kisoboka okulaba omuntu ng'alina eddiini naye ng'ate empisa talina. Ekyo kisobokera ddala bulungi nnyo. Kivala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali atuyigiriza era ng'atutendeka fe abasiraamu. Bw'oba ogenda okuwasa yagamba nti idha ataakum man tardawna diinahu wa khuluqa, bw'abanga omuntu abajjidde ne musiima eddiini ye, yandibadde akoma ku kya ddiini, naye yayongerako n'ekigambo ekigamba nti wa khuluqa, ne musiima n'empisa ze, fazawwiju, omuntu afaanana bw'atyo mumuwe omukyala. Ku sayidi ey'omwami nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutunuulira ebintu bibiri, ekigambo ky'empisa n'ekigambo ky'eddiini. Empisa ezisinga mu mpisa zonna tusobola kusangayo mpisa zifaanana za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga ye muntu Allah gwe yassaawo nga mu buli kintu kyonna mujjufu. Kivuga nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wa innaka la'ala khuluqin azim, gwe nabbi sallallahu alaihi wasallam empisa zo za waggulu nnyo. Naye mu kubanga yali wa mpisa za waggulu nnyo, ojja mumusanga nga yasabanga ne Allah alongoose empisa ze. Yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam, singa omusiraamu atunula mu ndabirwamu n'olaba engeri Allah gye yakutonda mu kifaananyi kisinga okuba ekirungi, noga nti Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, Allah nga bwe wannungiya mu kifaananyi kyange mu kutonda ke wantondamu ne mba nga ndabika bulungi, nkusaba ompunde n'ekitendo ky'empisa ennungi. N'olw'ensonga eyo omuntu yenna
agoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam ateeka okubanga enneeyisa ze empisa ze ziri ku ddaala erya waggulu ennyo. Kyetugambye tulina okubanga ogoberera empisa za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi shidda, mu mbeera ey'obuzibu yeeyisanga atya, mu mbeera ey'emirembe yeeyisanga atya sallallahu alaihi wasallam. Bw'onaabanga ddala bw'oti bw'otambudde obwe bumu ku bubonero obutulaga nti ddala nabbi omwagala sallallahu alaihi wasallam, toli mu bana abantu abeefuula abamwagala. Tekigasa kwogera mu kigambo nti nabbi mwagala, naye nga ebigambo n'ebikolwa byonna byokola byawukanira ddala n'enjigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabwe kityo tugamba omuntu yenna nti bw'obanga ddala oyagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oteekeddwa okukulembeza nti yateekeddwa okwagalibwa mu kusinga ebintu ebirala byonna. Oteekeddwa okubanga oli muwafiqa lahu fi kulli shay, oteekeddwa okubanga okwatagana naye mu buli nsonga yonna. Olwo lwojja okubalibwa nti ddala oyagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala shakka anna min alaamati mahabbatihi, twali kubuusabuusa nti kumu kubonero obulaga nti ddala oyagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nasihata lah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ad-diinu nasiha, eddiini eno yakubuulirira. Basahaba bamugamba nti liman ya rasulallah, ekyo tukikola ku lwani owanga gombaka wa Allah? Yabagamba nti lillahi wa li kitabe wa li rasule wa li a'immati almuslimina wa ammatihim. Yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam eddiini eno yakubuulirira. Nibamubuuza nti tukikola ku lwani? Nagamba nti tukikole ku lwa Allah, ku lw'ekitabo kye, ku lw'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga mu kukikola ku lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam muyingiramu at-tasdiq bi nubuwwatihi, ye muntu okubanga okakasa obwannabbi bwe n'otafunamu kubuusabuusa mu mutima gwo n'olunaku n'olumu yadde eddakiika n'emu mu bwannabbi bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu fima amar, n'okubanga oli mugonvu ku ebyo ebigambo byalagira, okussa mu nkola ebigambo byatuyigiriza. Wajtinaabu ma naha anhu, n'okubanga twesamba byonna bye yatuziyiza sallallahu alaihi wasallam. Muazaratuhu wa nusratuhu wa himayatuhu hayyan wa mayyita, oteekeddwa okubanga oli omu ku bantu abalwanirira eddiini ya nabbi okugenda mu maaso. Oli omu ku bantu abalwanirira ekitiibwa kya nabbi sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyita, nga tumulwanirira ekitiibwa kye mu bulamu, tumulwanirira ekitiibwa kye ne mu kufa kwe nga taliiwo. Tuteekeddwa okubanga tukirwanirira mu mbeera ey'okuzza obujja enkola ze zeerabiddwa mu bantu, n'okubanga tubikolerako ebyo ebintu ebizze byerabirwa abantu, n'okubanga tubiyigiriza, n'okubanga tubisomesa, n'okubanga tugezaako okulaba nga tuziyiza bino byonna ebintu ebiyingizibwa mu ddiini ye, ebisaasaanyiziddwa mu bantu, n'okubanga tutambulira ku mpisa ze ez'ekitiibwa, empisa ze ennungi. Obwo omu ku bubonero obulaga nti ddala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam y'omu ku bantu b'oyagala, y'omu ku bantu b'okulembeza. Bw'onaabanga ddala gw'ofudde akulembezebwa, ayagalibwa, ojja kubanga ddala otuukiriza ekimu ku bivunaanwa gye tuli nga ffe abantu bye tuteekeddwa okutuukiriza ku sayidi ye, ojja kubanga okoze eki? Okituukiriza. N'olw'ensonga eyo tegeeza mikwano gyaffe abalungi abatuuliza ku paal, tugezeeko okulaba nga twagala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okumwagala tekitegeeza bigambo tuzze tukyogera, okumwagala kitegeeza kutuukiriza ebyo tunokoddeyoko ebitonotono. Olwo tunabanga tukikoze tujja kubalibwa mu bantu abaagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ensonga endala gye tulina okubanga tutuukiriza ku sayidi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihtiraamu wa tawqiruhu wa nusratuhu. Ku kimu ku kivunaano kye tulina okutuukiriza ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulimu ekigambo ekiyitibwa ihtiraamu, okubanga tumuwa ekitiibwa, okubanga tumuwa ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam, okubanga tumutaasa sallallahu alaihi wasallam. Nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba mu Qur'an, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti mwandibadde mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, okubanga mumutaasa, mumuyamba, n'okubanga
mumuwe ekitiibwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam aweebwa ekitiibwa. Mu kitiibwa kye tuteekeddwa muwa okubanga tuteekeddwa kubanga avumirirwa sallallahu alaihi wasallam. Tuteekeddwa kubanga tulaba enkola ye ng'etyoboolwa, enkola ye tessibwa mu kitiibwa, naawe n'osigala nga oli mu mbeera ey'okubanga totaasizza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu kutaasa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamukuwa Nabbi ekitiibwa kwe kubanga ne waali tetuleekaanirawo mu bulamu ne mu kufa. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asigala aweebwa ekitiibwa. Ekitiibwa ekyo Allah yakimuwa hayyan wa mayyita. Ekitiibwa ekyo alina okubanga akisigaza okuviira ddala bwe yalinga mulamu ne mu kuvaawo kwe. Ekitiibwa ekyo tusigala ffenna tulwanirira ekitiibwa kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukyo ye muntu okubanga tuteekeddwa kukulembeza kigambo kya muntu yenna ku kigambo kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuteekeddwa kukulembeza kigambo kya muntu yenna kabaani. Nabbi bw'aba ayogedde, omusiraamu omutuufu akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ayogera bwogezi nti sam'an wa ta'a, mpulidde era ngenda kugondera ekyo kyonna ekyogeddwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyetugamba nti tukulembeza kigambo, tukulembeza kikolwa ekyawukana n'ebya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'ani yakowola abakkiriza naga nti ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullah inna Allaha sami'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala akowola abakkiriza abagamba nti temukulembezanga ensonga yonna maaso ga Allah, ku nsonga yonna ku Allah subhanahu wa ta'ala nombaka we. Amakulu nti Allah babanga alina ensonga gy'asazeewo obanga omubaka alina ensonga gy'asazeewo, ekigambo ekyo kye kirina okukulembezebwa okusinga ekigambo kya buli muntu yenna asangibwa mu dduniya. Era mubanga mukulembeza ekigambo kya Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kye mukulembeza, kiba kitegeeza nti mumuwadde ekitiibwa. Okuwa ekyokulabira ku muganda ngo mulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayinza okusomesa ensonga yonna gy'aba akusomesezza noga nti ebya Nabbi byali bikola mirembe giri, guno ogwaffe tebikola. Kiba kitegeeza nti Nabbi omukubyemu ebituli. Nabbi sallallahu alaihi wasallam oba tumuwadde ekitiibwa kyateekeddwa kuweebwa. Newankubadde nga omulimu togusobola, kubanga waliwo bingi nnyo ebitusomesebwa ku Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, goyinza okwesanga nga tokisobola, kikulemye, tokivumirira. Bwe kiba kikulemye saba Allah akuwa obusobozi, oba oli awo olifuna obusobozi obukikola. Naye ate bodda mu mbeera ey'okukivumirira, ey'okukikyayisa, ey'okubanga tokyagala, ate munnange nno Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba tumuwadde ekitiibwa. Ati mu kumuwa ekitiibwa nga bw'olaba abamanyi abalungi abaatukulembera, Imam Malik rahimahullah bwe yabanga agenda okusomesa ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasookanga n'afuna wudhu, ne yeetereeza bulungi, n'ayambala engoye ezinyirira, n'asooka okuba nti asenya n'okusenya, kubanga ebigambo byagenda okufulumya bigambo bya Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bigenda kuyita mu kamwa ke. N'abanga yasooka okusenya ne yeetereeza bulungi nnyo. Lwaki? Lwaggulumiza nakuwa kitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'olwensonga eno ekwatagana n'okuwa Nabbi ekitiibwa. Nabbi tayitwa, tetumuyita mannya gagenga bwe tuyita omwana, bw'onayita omwana wo, bw'onayita gundi, olaba mumwewe ebitiibwa. Toyagala kuyita linnya lyo nti Muhammad, oyagala bakuyite Haji, oyagala bakuyite Sheikh, oyagala bakuyite ani, ebyo nabyo nno oyagala okuba nti obyeyita. Naye ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam lwaki yoyagala omuyita amannya agage n'oyogera bwogezi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nedda, mu ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuwa. Olaba Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini yamutuma. Toyina aya wojja kusanga nga yayita Muhammad sallallahu alaihi wasallam erinnya erirye nga bwe yayita bannabbi abalala, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Ismail, bonna yayitanga mannya makalu. Naye bwe yatuuka ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buli lwe yayogeranga erinnya ng'asaako ekitiibwa. Alhamdulillah, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala era nga tungera omusaba okutwongera okututegeeza n'okutumanyisa obusiraamu nga bweri programu nti manya obusiraamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atufuula abamanyi. Tubadde tukyali ku mulamwa era n'ensonga ekakasa nti ddala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutuukiriza
ebivunanwa byaffe oba bivunanwa alina byatuvunaanako oba byetuvunaanwako byetulina okutuukiriza ku saidi ye. Ddala tutuukiriza ebivunanwa ebyo eri Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga tuba tukomekereza n'ensonga ekwatagana ne ihtiramuhu wa tawqiru, okubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam tumuwa ekitiibwa, nabbi sallallahu alaihi wasallam agulumizibwa, n'okubanga ataasibwa mu mbeera yonna nga Allah subhanahu wa ta'ala bwatutegeezezza mu aya zikulembedde, nga Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okubanga tumukkiriza n'okukkiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'okubanga tumuwagira n'omutaasa, n'okubanga tumuwa ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri ne tukiraba nti Allah subhanahu wa ta'ala atutegeezezza nti omuntu ayitibwa omukkiriza tateekeddwa kukulembeza kigambo kye ku kigambo kya Allah, tokkirizibwa kukulembeza kigambo kyo ku kigambo kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokkirizibwa kukulembeza kikolwa mu bikolwa byonna byokola nga byawukana n'ebya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bw'onaabanga otambulidde ku mbeera efaanana bwetyo, ojja kubanga obalibwa mu bantu abakkiriza. Nga bw'olaba aya eno singa oddayo n'oweetegereza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yagissa aya egamba nti ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulih wattaqullaha inna allaha sami'un alim. Aya eno ojja kulabanga Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku Abubakari, yali ayogera ku Umar, abasajja abaayagala ennyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala beyasukkulumya ku bantu abasigaddewo, ojja kusanga nti balina Nabbi sallallahu alaihi wasallam ensonga gye baali bateesaako. N'ayogera kyayogedde, n'oli naye n'ayogera kyayogedde. Allah subhanahu wa ta'ala aga nti nedda abakkiriza temuteekeddwa kukulembeza kigambo kyammwe ku kigambo kya Allah, ku kigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era temuddayo kusitula amaloboozi awali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era abasiraamu oluvannyuma lw'okubanga baafuna aya ezo ezibagamba nti tebaddayo kusitula amaloboozi gaabwe awali nabbi, bawe nabbi ekitiibwa, bagulumize nabbi sallallahu alaihi wasallam, babanga obulamu bwabwe bwonna baali bagulumiza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliwo ne sahaba omu oluvannyuma lw'okuwulira aya nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabbi, temusitula amaloboozi gammwe ne mugasukkulumya ku ga nabbi sallallahu alaihi wasallam. Sahaba yamala ennaku nga talabika mu muzikiti. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abuuza nga banne gundi sikyamulaba. Naye nti ya Rasulallah, oyo musajja okuva aya eyo le yakka taddanga mu kulabika, yeesibira waka. Sahaba yalinga obutonde bw'eddoboozi liri waggulu, bw'ayogera amaloboozi gaba waggulu. Alaga nti oba aya enesse emirimu gyange gyonna gisaziddwamu. N'amala ennaku nga talabika. Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuusa lwe yamutumya najja. Bwe yajja wali Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Nabbi n'agamba nedda, guli mu bantu bamujjana, Allah si gwe gw'abadde ategeeza. N'abanga yafuna essanyu olw'ekigambo ekyo kyamutuusibwako, kubanga Nabbi yamuwadde obukakafu nti wamujjana, era Allah subhanahu wa ta'ala tagenda mumubonereza, era emirimu gye tegisobola kusazibwamu. Mu kyo ki kyetutegeeza mikwano gyaffe abalungi nti tuteekeddwa okubanga atuwa Nabbi ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam. Olaba Omar ibn Khattab oluvannyuma lw'okufa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awulira abasiraamu nga baleekaanira mu muzikiti kumpi ne kabuli ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bw'awulira abaleekaana basitudde amaloboozi, Nabbi Omar radiyallahu anhu n'ababuuza nti mmwe muvuddewa, muli ba Madina wano? Ne bamuddamu nti ffe tetuli ba Madina, tuzze buzzi kukyala bukyazi na kutuukiriza mikolo gya wano ku muzikiti gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'abagamba nti singa mbadde batuuze ba Makka ba Madina wano, mbadde ngenda bakuba kibooko. Wano awali Nabbi tetusitulyawo maloboozi, naye nga gwayogerako batasitulya amaloboozi yafadda. Mu ki kyategeeza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam tulina okubanga tumuwa ekitiibwa hayyan wa mayyita, okubanga tumuwa ekitiibwa mu bulamu, okubanga tumuwa ekitiibwa n'oluvannyuma lw'okuvaawo mu bulamu buno obwensi, ateekeddwa okubanga aweebwa ekitiibwa. Ekyo kimu ku kintu kyetuteekeddwa okutuukiriza eri Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwe tubanga twagala okubanga tutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tusiimiddwa. Ensonga endala ne mbagamba nti si kirungi kubanga tuyita Nabbi ne tumukoowoola nga tukozesa amannya g'amakalu n'omuyita nti Muhammadi oba n'oyogera bwogezi bw'otyo, wabula yongerezaako ekigambo ekigamba nti Muhammadu Rasulullah,
obomubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ayitibwa nabbi. Allah yamuyitanga ya ayyuha rasul, ya ayyuha nabi, nga akozesa bitiibwa wabula nga takozesa mannya ge nga omuntu. Era bwe yakozesa kumanya agagenga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojja kusanga nga nti Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda. Yakozesa nti Muhammad mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwensonga eyo mikwano gyaffe abalungi, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aweebwa ekitiibwa mu bigambo bye, aweebwa ekitiibwa mu bikolwa bye, aweebwa ekitiibwa ne bwe tuba twogera bwogezi ku hadithi nga waliwo asomesa Sheikh ayimiridde mu maaso asomesa hadithi ya Nabbi, tewandibadde muntu anyumya, tewandibadde muntu ayogera, wandibadde owuliriza ebigambo bye, kubanga ebigambo ebyogerwa singa yabadde abyogera wandibadde oleekanirawo, singa yabadde abyogera wandibadde ozzayo amaloboozi go. Ebyo ebigambo bitwetaagisa okubanga tubizza mu mitima gyaffe okusobola okubanga tudda ku mulamwa ogwo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yajja nagwo. Owulidde erinnya lye lyogerwako, yimiriza mu byoliko omusaalire sallallahu alaihi wasallam nga bwe tujja okunnyonnyola ku musomo ogunaddako insha Allah. Tujja balaga nti ku bimu ku bintu ebikulu ennyo bye tuteekeddwa okutuukiriza eri Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuyitiriza ennyo nti okumusaalira. Tujja bannyonnyola n'ebifo ki bye tulina okusaaliramu Nabbi sallallahu alaihi wasallam, nga buli lw'otuuka mu kifo ekyo oba buli lw'otuuka mu mbeera eyo oteekeddwa okubanga omusaalira sallallahu alaihi wasallam. Toyina kyoyinza mumusasula, toyina kyoyinza mumukolera gwe ompuliriza omulungi okujjako ekyokubanga omusaalira busaalizi n'okubanga osaba Allah subhanahu wa ta'ala mutusasulire obulungi obwasasula bannabbi aba batuukiriza obuvunanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba batisse. Nga tusoma byafaayo bye tusoma obulamu bwe sallallahu alaihi wasallam, ebimu ku bintu ebyogerwa mu kuwa Nabbi waffe ekitiibwa, okusoma ebyafaayo bye, okusoma sunna ze, okukowoola abantu okudda eri enkola ye, okutaasa enkola ze zitemeddwako ettaka, enkola ze abantu ze bataagala kubanga bassa mu nkola. Sigamba nti tuyinza nti tebaagala, wabula bayinza okubanga tebazimanyi. Ebintu ebyo tuzibe nga tubizza obujja tubisomesa abantu basobole okubanga bategeera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abantu sobole okubanga tuwa Nabbi ekitiibwa. Bwe tunaabanga tumuwadde ekitiibwa ne Allah subhanahu wa ta'ala butereevu tuba tumuwadde ekitiibwa, tuba tumugulumizza. Naye buli lw'okuba mu Nabbi ebituli butereevu ne Allah subhanahu wa ta'ala oba omukubyemu ebituli eyamututumira, tubalabanga buli lw'oyogera ku Nabbi ekintu ekitali kituufu oba ekitali kirungi, butereevu Allah subhanahu wa ta'ala gwoba olumbaganye. Era ekiddirya tekitera kuba kirungi mu kulumbagana Allah subhanahu wa ta'ala oba mu kulumbagana Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abatukuumire, abatuweere empeera ennungi mu kuwuliriza kwa mubadde muwuliriza. Era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasitula amadaala gammwe ku duniya ne ku akhira. Allah aleme kubajja mu duniya muno okujjako nga muli mu bantu abaagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ate nga naye muli abantu bayagala sallallahu alaihi wasallam. Butanga tutuukiriza ebyo tujja kubanga tutuuse ku ddaala ettuufu mu nzikiriza yaffe ey'omuntu ayitibwa omusiraamu. Tujja kwongera insha Allah ta'ala okubanga tunnyonnyola ensonga endala, biki bye tulina okutuukiriza eri Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusobole okubanga tutuukiriza ekigambo kiri ashhadu anna Muhammad rasulullah, okukakasiza ddala nti okakasa nti ddala Muhammadi mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Saba Allah basasulira obulungi mu kuwuliriza ku muwuliriza, abateeremu baraka, abaw'okumanya, abalina okutegeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Salami ilayka, salati alayka rasul as-salam.